Sebastian Lubuka ow'emyaka 32 omutuuze ku kyalo lw'ebyuma mu ggombolola y'Ekiyuni e Mubende yakwatiddwa poliisi ng'emulanga kutulugunya baana be. Mama w'abaana bano yanoba ne taata waabwe n'awasa omukazi omulala naye balirwana bagamba nti embeera gy'abayisaamu ekwasa ennaku. Kati bagenze ye manju n'abasangayo n'akola ki n'abasika n'abayingiza mu nnyumba bw'abayingiza mu nnyumba n'atandika ova kubanga tugaba akwata bw'ati omukono n'amukuba omugere. Ne mama w'abaana bano batubuulidde nti ekyamunobya lwa kutulugunyizibwa musajja. Teyamukubanga muggo otuga obutonuli eyo ng'akuba omutuga ntugamba ojja kufa n'okuta omukazi afe n'omwana. Lubega Gerard ow'oluganda lw'omusajja atubuulidde nga bwe yagezaako okutwala abaana bano kitaabwe ne yeerema nga yagezaako n'okubookera mu nnyumba. Nga nze nabamusaba mbatwale ngende mbaweererere n'angamba mbu tajja kunzikiriza mbu abaana bajja kubeera nabo yagaana nange ne mbamulekera abaana naye nangako zikabeere nabo. Twajja okumutaasa muno ng'agenda bookeza mu nju yatukwata bukwasi n'ayagala tukubera ntulwana naye tayali yangoba n'okudda eweera. Abaana bano kuliko ow'emyaka 94 nga batubuulidde nti kitaabwe yagezezzaako n'okubasalako obulago. Ekisonga agenda tusala omutwe n'agukwata n'aguteeka mu bbafu ng'agenda kunsako omutwe ekiro. Ssentebe w'ekitundu kino Deo Sensamba atubuulidde nti emirundi mingi agezezzaako okwogera n'omusajja okukomya okutulugunya abaana naye yagaana. Aludde ng'abakwata bubi kuba guno omulundi si gwe gusoosola twatuuka wano ng'abaana abo akolezezza omuliro nga guli mu nju ayiyeemu amazzi buli kimu kyonna kyonna ng'akyonoonye mu nju. Muganda we bwe yaggulawo bwe twaggulawo byabaka muganda we ng'atandika okuziringana naye ono kumukuba. Abaana abo tebatambula mu kyalo, abaana be babeera bawulize babeera waka. Omulimu gw'abatumye bagukola. Namugamba abaana basse mu ssomero nakyo yagaana. Abaana abo tebasomangako. Lubuuka ow'edda yeewaana ng'abaana bwe yabeekuliza era nga waddembe okubakola kyayagala. Bano okunoonyeza kulaga nti batulugunyizibwa taata waabwe. Ono asiiba ng'abakuba ate tabalabirira, tabayonja, tabawa bulungi byakulya, ate n'ekirala tabatwala ku ssomero nga tuguddewo omusango gwa child torture. Mu kiseera kino ono atemeza mabega wa mitayimbwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Barbara Naraiso agaffeeyo ku Spark TV.